Eyes on you, baby, to bitambula bamutasima kola soda wabachala nga bulijjo is exactly sawa zizuze nyini tuba tugobye bumale yate ku ABS TV okubanga mbatambuliza ddala bulungi nyonyo akayimbaako abenugu kakulingizaako omugenyi gwe tulina mu studio nako olwaleero era kakuzaayo emyaka nga 12 emabega okumanya nakinku w'omuziki gwa band gwe twatambuliranga mu ebyaka ejo emirembe ejo abantu bakuba enyimba ezo bachakala banywa kabia banywera ddala bulungi ne kanoga nga n'omuziki bagulira ngate n'omuziki ogwanja wolo n'omuziki gwe tulaba nako olwaleero omuziki gwe tulaba olwaleero ogw'okutumbiza sound Kampala binyuma naye abaana balina bakuba ennyimba naye byonna tugenda kuba tubitangazibwamu nga tunyumyamu ne nakinku bamuyita legend musician gutuyita omukyala Chance Nalubega Owengabi n'olwensonga eyo temufaayo mubeere balungi mukakkane njagala mutule mu bifo byammwe mugumire muwulire omukyalo ono music yowedda ya sounding atya abantu nga ba Lusini abantu nga abagulanga zi cassette zi tapes ezo bazitanga tapes music yoyo bamukolanga mu ngeri ki okisegeera compared kunako olwaleero nti olina okugenda ewa Bawa olina okugenda ewa Nasimu n'akukyusiza ebidongo naye omulundi guli bakikolanga batya so twagala atukubira ekifaananyi atusigira ekifaananyi music gwe bakolanga edda okuva mu 1998 1999 2000 paka yingira 2005 awo na Chance Nalubega mushambada nga mukazi muzibu nnyo paka leero akulaga nti akyali relevant akyaliwo akyagunda lwaki so akayimba kakabenugu njagala okatuleete ate omukyala Chance Nalubega mubatunuulize mbaye naye nga sinnabakuba nga bwe nayambadde era nga bulijjo gamba nti omwami yanyambaza teri mulamita Henry Fashions era nga yanyambaza okuva ku ngatto okutuka ku kigere okutuka waggulu eri ka African way akanokona n'okalaba nga bw'aba akatunze oba osobola okafuna mu Bombo Stores gyali oba osobola okafuna mu Kiyembe oba osobola okafuna Entebbe era nga osobola omunoonyaako wali wonna nakwasaganya mu kwambala family abaana aba omukyala n'omwami n'abambaza mwenna ne munyirira Henry Fashions osobola omufuna ku 07808079 Henry Fashions namwe abantu bange abandaba isa zino kamanjulire omukyala Chance Nalubega Owengabi sanyiza okulaba mu studio za ABS TV nange okukusanga Chance joli nze kisinza okunneewuunyisa bwe nkulabye naye tenenga omukazi akyali mugumivu emyaka gyejo okulaba nga akanyiriro kakyaliko akanyama ebbina akaseko dimples nze nali manyi nti omuntu wagenda nga kulya dimples ezo zigwako nga tulaba batunyumiza Rema ina dimpo ne kati nze wali Chance Nalubega nonyumiza dimpo za Rema zino zenda bazino mu matamu buza kubalabi ba ABS abalabi ba ABS yenze highlight Chance Nalubega oshambadda 19 nze hit mzana wa Kabaka hit sawa bina siruyimba wabula nze hit Chance Nalubega gwe hit uterevu wonna wendabikira ba hit ba hit Chance oli otya jendi abaana family obulamu ndi bulungi je mukama akyakuma lwaki kantandikira ku galubindi ezo zinamu ki obulamu bwo ebikola byo eddogolyo biri kuba yambala galubindi ezenjeru mu video nzirabye mu bulamu bwa bulijjo nziraba ewakanze lwaki olabika oziraba mu gundi ya COVID eno ze nagenda nazo mu COVID tozisuulako tezimenye kate bazibba tezirina kintu kyonna kyonna wabula omuyimbi ne galubindi ekizibu okwawukana tetwawukana obarika tugambe serebu Owengabi uterebu Owengabi bamuzaala wa Chance Owengabi banzaala Masaka kaŋŋambe
taata wange gy'aviira si ye wabeera wammwe gye wabeera wammwe oba wabeera wa taata ye wammwe taata wo gy'aviira ate gy'abeera wabeera wa yabeerayo betewaba wammwe ewa bakuzaalirayo obuzaalizi ewammwe kyekijja gye bagenda okukuziika ng'ofudde kyekitegeeza nti ne kitaawo gye bamuzaala yewali jjajjaawo ate kitange bw'aba akoze ekijja nakyo kiryoke awo ate yewabeere kakati ewaffe kati mukono wa Antony awo wali taata wange mwami Lubega Abbas musajja musiraamu yes musajja musiraamu wawo naye ng'ate taata wange gyazaalibwa Masaka eri gye bamuzaala naye ate yakola ekijja ekikye n'amaka agage emukono ewa Antony kati ayo ndi mu ki eno yewaffe eri yewa taata ewa maama wange azaalibwa wano Namigavu ku Lwehoima ng'ovudde Busunju awo okuva Busunju ziba mayiro nga 4 ali Masaka era bazadde bo gye bali bonna gye bali ate bagumu bulungi nnyo muyina omusaayi omugumu chance kubanga naawe ssebo chance tuli waka naye olaba omukyala gumiddaniriza era ewaffe tulina abawangaazi si mugumu gwokka naye n'obuwangaazi tuli bawangaazi nkulaba taata gyali mama gyali kyebaliza mukama ogendayo kuno balambulako nobatwalira kasukaali balina ku .com abo abange balina ku WhatsApp wabatereza dda bonna tukutumidde wantu naawe omukyala omwami taata wange Lubega Dirisa gonna gage Dirisa gonna gage kati nze ndi mixed dini taata wange musiraamu mama wange yali mukatuliki mukatuliki wawo kati ate n'alokoka kati ate okusinga nze nakulira Bukojja ne mama nakulokola era bwe yalokoka nange nambulira naye ate kati ndi musiraamu nze ndi musiraamu ndi byombi oli ewa maama mbulokole ne watata mu busiraamu nembu watata mu busiraamu zonna dini zange nzaagala nnyo ndi omu kati omukyalo ono mmwe abatulaba njagala eno program Aizo ninagamba nti wendeta abantu nga bano these are legends and legendary they speak bintu bituyigiriza okuva emabega ne bituleeta ku kiriwo ne bakuba ne torch mu bijja kati omukyalo ono musically twagala tutambule musically kubanga Chance Nalubega n'emyaka gye nga bw'omulaba abaana ayina abaana be balina ayina obulamu bwe obw'ekikulu ng'omukyala tetwali agadde tusooke tutunuleye twagala tugende musically kuba twagala tumuyigireko ebya music twagala tetulabe kiki kyayogera ku music aliwo kati kiki kyalaba ate mu maaso ebijja kuba bano abakyala baaliwo eno squad y'aba Chance Nalubega squad y'aba Queen Florence squad y'aba Mariam Mulinde squad y'aba Joanita Kawaya Mariam Ndagire Joanita Kawaya mu maze Magola Rachel Magola Alima Namakula eyo ye tiimu ejjudde nti gyotasobola be basikazi abateekawo omutindo gwagayagala okuzoganya abasajja nabo abasajja abayimbi ne bakubagana empale ne bafuna ebitengo kati Chance okuyimba kuno nkimanyi bulungi nnyo nti wajja mu kibuga ne weegatta ku Pride Band yalimu omukulu Charles Senkubuge na mukulu Kibuuka yes Matovu Joy butere myaka ndoza yalinga 9 nawo ba wetano awo bwe watyo ojja kiki bakufuna batya kuba kimanyi bali ku Pride Band ya Pride Production kabaina Pride Band
baina ne pride pride yemizanyo pride production ne pride assembles I think ku pride theater bakufuna batya omanyo otya nti senkubuge siyasa betaaga abayimbi ab'ebitone kati Chali radio gali mpapula za mawulire kali kasi batimbe ebipande ku Gundi ku pride theater awo ate tata wange nga tanaba kufuna mukono eyo yali abeera ku Blue Room awo mabega wa Blue Room awo we yali abeera kale bwenva muwayi wamu eyo ejinja nenzije wa tata wange nejinja ate wali ono nyeyo ande engeri jenali omulokole nave Masaka nengenda muwayi wamu eyo company oba company organization abalokole abazungu yali abazungu lyokusooka be bali bagikulembera nze we nagenderayo kyenda mwena Ichenda mwe bili awoza bovaayo ejinja balokole bwe mala okusoma nali ngenze kusoma ebya Bible study nga tubisomera myezi 6 bwe mala okusoma saayagala kuddayo Masaka toyagala kubuka Kampala odemusalirwera ode Masaka olaalire Kampala nga ngenzewa mu maaso nga njagala kubeera mu churches eza wano mu Kampala like negombanga nnyo church y'omukulu Robert Kayanja nayagalanga nnyo n'okugibeeramu kubanga negombanga nnyo Gundi by the way Gundi Fiona Mukasa yenze inspiringa okuyimba yali mulokole ali mu America yes kati nenjagala nnyo chache na bwenva ejinja nengamba kangende wa tata kasita tata aliwa mukono Kampala yali awo akyali wano mabega Blue Room yes nengende wa tata sayagala kuddayo kati tata engeri gye yali omusiraamu ate ebiseera ebyo nga abasiraamu tebakolaganira ddala n'abalokole yes nga Dirisa Katendi nga tebakolaganira ddala n'abalokole kati nembere wa taata naye nga era njagala nnyo ebyokusaba kugenda kusaba taata naga no wano tojja bibeerawo ng'ali wali ng'ovaawo n'ogenda osabe mubalokole butereevu kati awo omuzeeyi naga tojja bibeerawo wano ng'osaba ebyo naye ayagala nsiibe ayagala nsaale ate nali sibimanyi nakubimanya ng'ayagala kale mbeere muki musiraamu wawu kati bwankalubiriza neŋŋamba kankole ki kangende wa maama ebiseera ebyo maama yali ali eno ku kibuga naye yali ku kibuga awo ebwayise neŋŋenda mbeere ne maama ng'asabira mu kyaki ey'omukulu Senyonga neŋŋenda nembeera ne maama nga nsaba awo naye nali nkyali mupya nga kyaki eyo tebanaba kulundika organizinga nti ndi muyimbi wa mulembe nava eri muwayi wamu oba Masaka ogenda muwayi wamu nga ndi muyimbi w'amaanyi Masaka nga ndi muyimbi nnyo nali muto naye nga nnyimba ng'ate njiye ennyimba nze nali njiyiza ne kyaki Masaka nga buli lwa Sunday tulina okupresentinga oluyimba olupya Gosma Church yes ekyaliyo simanyi oba ekyaliyo naye gyeri omusumba ng'oyo naye yafa eyagitandika eyo Gosma Church yafa yali looya musumba kale kati tugende mu maaso butadda nnyo mabega kati nze nayakola ki
nensalawo ngende mbere ne maama bwayise nga nsabirawo kati ekiseera ekyo maama ate n'asala waddeyo wa Masaka eri Masaka nasala waddeyo Masaka ninga sijja genda Masaka nze nsigala ku kibuga sijja kuva Kampala ng'ange kati awo wensigalira mu kyaki yani eyamusumba Senyonga mu kyaki nga butambuliza ebintu byompola nga nsabirawo n'okuyimba bakuwa omukisa oyimbe nedda sayimbako mu kyaki eyo kubanga baali tebannaba kuntegeera Masaka saafunako mukisa kale Masaka kyalo kye wali kyaki eya Gosmata mu tawuni mwennyini Masaka mu tawuni ovudde mu nnyendo n'ogenda eri mu tawuni mu tawuni awo Nseyonga bo Kimanya Saidi ovanga Teeko Maina ndiwe Masaki asikuteeko kati olaba bw'oba oyingidde wano ng'okyamye oyingire awo ku kizimbe ekinene ekyo ekiriko ebyobusuubuzi biki ebyo nokkirira awo ng'ovudde ku ambiyansi n'oyingira wano otegedde kati nokkirira eno wansi ng'otuuse ku kizimbe ekyo oba mall oba ki eringa hotel I think n'oyingira awo wansi waliwo ennyumba z'amategula kati nnyingi ekyemmanga okay olugendo ndulaba awo noze mu kyaki tebasobodde kuwa mukisa kuyimba nsafuna mukisa yes kati Pride Band otegera otya nti waliyo omukisa gw'okukesesebwa okuyimba mu nnyimba kati ate nenkomawo eno mbeere ne ssenga ku kibuga olwo kati nga maama ze Masaka nga ne ku kyaki ate batugobye kusula ku kyaki neŋŋenda mbeere ne ssenga ng'ali awo mu kisenyi bwe yali beeranga kati awo bwe nfunira yasomanga ne muganda wange so muganda wange oyo yasomanga ne Sophie Gombya ku ssomero lyerimu kati bagendanga ku Pride awo okukola ki okulaba emizannyo ku Friday ba students bagendanga awo ku Friday kati kubanga emyaka egyo nzijukira 92 bakayimbira yali y'amaanyi era nga bakayimbira baali bamaanyi Ssenkubuge Siasa Aloysius Yasumatovu Joy Andrew Benon Kibuuka waliwo naawe mutabani wa Kawadwa baali bangi emyaka egyo nga bwe bagenda ku stage okuzanya nga balangiramu ntwetaaga abayimbi abasobola okuyimba muganda waawulirira kati mukwano gwa muganda wange by then muganda wange yali takyali ku kibuga ng'azeeyo e Masaka naye mukwano gwa muganda wange yakubbirako ye asigala agendayo yanzibirako nti bwe namukyalira naye yanzibirako nti naye gwe bulijjo nkufuulira oyagala nnyo okuyimba omanyi okuyimba lwaki togenda nosaba ku Pride twalabye batimbye ebipande nga beetaaga abayimbi n'abadongo abakubi b'ebivuga biki genda osabe nenga nenfuna omukisa awo wenfunira omukisa netukola gundi application olwo muwandiika application chance sawe wali omanyi bagikola mu BS 1999 wali omanyi bakola application y'okusaba yo mukwano gwange mukwano gwa muganda wange mu Luganda mu Luzungu twagikola mu Luzungu nange sebo manyimu akali emmere akatandiisaako mmere oluzungu lwolumanyi naye ngerageranya asirumanyi tofayirize sirumanyi sirumanyi ovanga ku muyimbi ayitibwa Queen wa Bungereza agenda performing ebbaluwa bagiwandiika mu Luganda oluzungu olumanyi naye ze kyeŋŋamba mu lukumi manyimu era akatandiisaako mmere akatampisaako mmere 1999 nebuuza mwawandika muti application naye katukkirize kati yawandika twagiwandikira fembi netugiweerezayo naye kati ate wetuwandikira application
nga bamaze n'okulikurutinga abantu bebaagala nga bayingi nnyo abantu bajja bangi nnyo. Kati gwe nkubirawo ekikopo n'oyingira. Kati bwe tuwandika ntugiteekayo nti tebampita. Kati bwe nkomawo wa mukwano gwange n'agamba naye gendayo n'ositukiramu obuuze nti twawandiika wano nange kye nakola. Ng'osituka ogenda ku Pride. Nga ngenda ku Pride Theatre mu ofiisi nasangamu omukulu Kibuuka. Yes. Guno gwakamu oyo muyita mukama wange mbayita bakama bange. Nasangamu mukama wange omukulu Benon Kibuuka. Tusanyusa okulaba nnyo. Ate ebiseera ebyo baali batiizinga nnyo nti bannakatemba obamanyi. Kati nze nali mulokole nga ntuukaawo tusanyusa okulaba ssebo nfukamira n'okufukamira ku ttaka tukuyamba eki munnaffe. Anti ssebo nze nawandiika application nga nsaba mmanyi okuyimba nga nsaba okuyimba naye ndabye temumpita nange nenzija. Gwe tolinda kuyita oyimba nnyimba ki naye nga twamaze. Abantu bangi twasunsudde n'okusunsula bakyali bangi tukyatoolako. Ne muganda naye nze ssebo mmanyi ate njiya n'okuyiiya. Kakati omanyi otya nti ssebo nayiyiza najja njiyiza oluyimba olwa bandi eyo. Nsooka olindeko Chance Nalubega awo wenyini bwe tugenda okusooka nkusimbako akati katono nnyo sooke tugende mu kuwumulamu ate n'oluvannyuma tukomewo kubanga obudde bututwala kiyumba nagwa naye tova ku ABS Eyes on You Ssemakula Soda ne Chance Nalubega tukyaliwo.